Nkwaniriza nnyo ku Baffe Television Uganda, webale kubanga otambulira munaffe, webale kubanga osubscribinga nate okubanga ofuna updates mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero Speaker Anita Among yakeddemu official leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi okubaako ku yebateesa okwebyo ebigenda okubanga byanjulwa mu Parliament olutuula oluba lugenda mu maaso olunaku olwaleero. Essaawa zino bwenjogera olutuula olwatandise dda era nga bali mu kutuula mu kakiiko ka Parliament, wabula Anita Among yasoose kukyalako mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi bakkaanye ku nsonga ezitali zimu oba oli awazi bagenda okwanjula mu Parliament y'eggwanga, naye nga Honorable Joel Ssenyonyi ye yamutegeezezza nga nti kabakole ki beetaaga abantu abawambibwa na buli omu eyasibwa kwebyekuusa ku by'obufuzi ateebwe, weewaawo abakyagalidde ddala okubanga bayimbula bannakibiina kya National Unity Platform abali mu kkooti nga babavunaana emisango egy'enjawulo omuli okwambala attires ez'amagye nga kussa n'okuba nga beenyigira mu bikolwa eby'obutujju okusinziira ku bo nga emisango ebagibasomera mu kkooti. Muganda waffe Olivia ne Machete baleeteddwako mu kkooti olunaku olw'ejjo era ng'ensonga nga ababaka oba Honorable Joel Ssenyonyi ng'akulembeddwamu bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform beesitula ne bagenda ne basaba kkooti basobole okuba nga bawozesa bannakibiina kya National Unity Platform nga kussa n'okubawa beyiro bwe kiba kisobose, wabula kyabadde kya nnaku nnyo nti ate ekyavuddeyo omulamuzi yasazeewo n'agamba nti nedda tetugenda kubanga tuwa Olivia beyiro nga kw'ossa ne Machete, era wenjogerera ebiwandiiko bye babadde bassizzaayo bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform nga basaba abantu bano bayimbulwe ku beyiro, kitegeeza beyiro yagaaniddwa, naye nga abalooya b'ekibiina kyaffe nga kw'ossa ne leader of opposition ne president waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyagendera ddala mu maaso okulaba nga banunula abantu bano. Olivia Kwagala, Machete ne banne bawambibwa mu mwaka gwa 2021 era ng'essaawa zino wenjogerera bamaze emyaka 3 bweddu mu kkomera, naye nga mpaawo musango gubavunaanibwa nga kw'ossa n'obujulizi obutalabika. Bali eyo mu kkomera, abaana baabwe bali wabweru babonaabona, so ndowooza kitukakatako nga bannankyukakyuka okulaba nga tuteekawo embeera y'okubanja abantu bano bateebwe ku beyiro oba si ekyo bayimbulwe kubanga tebalina musango gubavunaanibwa guli awo gulimu makulu. Kale ndowooza binaaba bisinzeewoko awo, ndowooza kanzireyo mu lutuula lwa Parliament ebinaaba bivuddeyo ku ebyo nja kuba nga mbikutuusako obutereevu wano ku Baffe Television Uganda. Ku mpya nsabwe subscribing o liking so that bugulira ino